Yes, buterevu. Yes, watali kulwa tusobodo okubanga twolekera ekyatulese nga batugamba nti West One Entertainment bakutusizaako sema gye tugenda okulaba akawungezi k'olwaliro. Tugenda kuba tulaba kasema kagenda kubeera kasufu nga bagamba 5 Night Films nabe gaswa akawungezi wabula syagala mwera bala abayitibwa ba Shafik Phone Service Center. Shafik Phone Service Center bakutusizaako spare w'amasimu ne Kampala, Uganda. Bweboka baleta spare w'amasimu ali original abasigadde syagala babafere syagala bababbe. Wano nga bagamba Egg Studios nabe gaswamu ne Videos Productions nga bulijjo. Wano nga bagamba Dance Ride Pictures bakutusizaako sema gye tugenda okwolekera. Era nga bagamba nti West One Entertainment nabe gaswamu akawungezi k'olwaliro. 5 Night Films, Palacure Films, Egg Studios, Videos Productions. Nga bagamba nti Michael Flatley yenanyine sema agenda osookera ddala. Kuno kona tuli kwanjula. Njagalwa mu kutandika yakatandise bw'atyo olwaliro. Lengera. Basooka ne bakuyisaawo ne bakulengeza. Bakulengeza obutonde. Wano wooteekeddwa oku appreciatinga kibayita Mukama Katonda. Katonda watu. Bakulengeza green, ne bakulengeza ensozi, ne bakulengeza enjazi, ne bakulengeza emigga, ne bakulengeza ennyanja. Bwe batyo nga bayiseewo bakuleeta paka buterevu erudda. Waliwo ekifo ekimu kye twatuukiramu nga mulimu amaka agatenkanika, eno gye bayita mansion. Eno gye bayita Sebo Mansion. Era erudda ku mansion bakuyisaawo ne bakuyingiza paka munda. Nabagambye kuno kona kwanjula. Wabula syagala mwerabira Asante Express ya Kago. Bwe kimanyi nti weetaaga ebintu okuva e China okubeereta mu Uganda, weekwata abayitibwa ba Asante Express ya Kago. Bajja bikutuusiza bulungi nnyo Kamala. Gye batutuusiza munda mwalimu omwami. Nenga kirabika mu ssaato ebirowoozo byali wala okuzaama. Era mu birowoozo bye yayinamu ekifaananyi ky'omukyali yali omubalagavu, yali omuto nga anyirira ebiteekanika. Kali nga tukomyewo ebbali nga tuvudde mu birowoozo bya loodi. Baakutuusa ebbali ku bijja. Akaseera kaali kakuziika. Era bwe batyo nga basabira omwoyo gw'omugenzi. Nagamba abazungu bo ensonga ekwatagana n'okuziika bagiweera ddala ekitiibwa, si kuyita buli omu yenna kujja tandika kola fujjo. Weekanga nga n'okuziika kwabwe ssebo kwa invitation. N'obeera wakika nga tebaakuyisa oba togenda kujja kuziika. Neefe wano na buli kasasiro buli kacyakya ne batuuka okuziika omuntu nga fujjo jjerere lyeririyo. Nkulayirira ne Mukama gy'olaga asobola okwesamba n'agamba nedda sookodde ebbali. Baakwateko bwe batyo ne bayisaawo mayiti kwe kugiteeka erudda mu ntaana. Nabagambye tuli kwanjula. Abaaliwo awo bonna baali mu kunyolwa, baali mu nnaku ey'ekitalo okuzaama. Kyebike yali afudde mu kaseera ku baamwinako engeri y'akakwate. We wali omwami ono ate alabika omwami ye mufiirwa. Buli omu yenna yajjanga amukwatako bw'amusiibula bw'amugumya. Bamukwatako bwe bamusiibula bwe bamugumya. Era bwe batyo nga bamaze okuziika baakwateko bajje basobola okwolekera erudda mu nnyumba. Munywanyi yajja waali. N'amugamba nti munaye wakola kye wali osobodde okukola. Wakola ekyo kye wali oteekeddwa okukola go ge mazima. Syagala otandike kwenenyana kwekuba mu mutima. Nkusaba. N'amugamba kimu nsanyuse weebale kujja. Anna weebale kubaawo kye kikulu kya byonna. N'akwateko bo n'ayitamu. Wabula ye musaato okusinziira kati ku kifaananyi kyalina essaawa zino. Si birungi ku sayidi empozi ng'ogasseko n'omugenzi. Yabeerawo okumala ebbanga. Twakwateko okudda munda. Abasinga bonna gye baali bakuŋŋaanidde. Ono yasembera nga awuta ka drinki. Kyava gyeruda waneeno ku mmeeza ewali ebbaala. Waliwo abaali bawera. N'asaba musimbe drink. Ono abagamba neeralikire ku kyali waffe. Ng'ogasseko n'okuba nga simanyi ki kyagenda kuddamu kukola. Ekituufu kiri nti okussa kw'egyensi yaffe tewali muntu alinga ye. Tetusobola kufuna muntu ayinza kutambulira mu kiti kye. Tumwetaaga, tetwetaaga atubeere wala. Ono yagamba ku lwa Chieftain. Mpaka ku nkomekero ya byonna nga tuli bumukono butereevu. Kane ekyewuunyisa balina ekitongole, balina agency mwe bava. Bebuuza kati olowooza ki ekigenda okuddako.
oli yagamba sigenda kulimba simanyi yandibadde nga omukulu mu bo abagambye ekisooka tetwetaaga mufiirwa mu chieftaincy tetwetaaga mufiirwa ekintu kyabadde akola ng'aweereza organization yaffe ye yekka asobola okukikwa teri balala so kati bw'atugendako obugenzi bw'atyo mazima gakatulamugo tugenda kuba tufiiriddwa empagirwaga lwodi yakwate kubo n'atuuka pembeni kakene Ruda waliwo nakyala yamulengera era bw'amulengera lwodi yasigala atambula butambuzi teyazza maaso mabega teyakwata kubo kujja mu mansion nakyala kano kaaluma ono yamugamba toti ateweeraliikirira oyo akyali omu ku ffe newankubadde essaawa zino alina ekimunyize ku mutima naye akyali omu ku ffe ekyo saagala ogezeeko kubanga ofunamu kutya butereevu bakayise the blackbird ketwolekedde ne bakutwala we katandikira bakayise the blackbird ninga mbajukiza abayitibwa abamwiza General Motor Company mwiza General Motor Company basekanibwa ku Nankera complex omaze okuyita emyaka 10 wagambye yeka anasobola okukireeta katusubire nti anasobola okuleeta emaali gye twetaaga genda mu kirabi kyabasooka asabona asimbule katude Ruda waliwo omwami alina ekifo kye yalimu yalinga yafeesi ninga kibika yali ategedde nti ebintu si birungi atandise okubaako byasaanyaawo ziba teziribuse essimu neevuga kwe kujagikwate bamugamba nti omuntu ogenda musiikana ku St. James Church gyogenda omusiikana contact amukubidde essimu amugambye nti contact ogenda musiikana ku St. James Church alabika alina drop gyateekeddwa okukola batera ziyita dead drop mu kiyitibwa intelligence abaali wano genda owulya waliwo akonkona ku luggi yasooka ne yeesika mu lwede ejjukira abadde yeesibiddemu ali mu kweteekateeka ebintu byamutabuseeko dda kyonna ekigenda maaso tekinaba kumanyikwa nabagambye tukyali kwanjula kwako kati oli kyeyakola kyava yayisaamu engeri y'ebbakaasa ono agenda okukwata ebbakaasa mwalimu akananka kali awo yakatulya n'amanya kati alina okutandika nga bukyali alina okuyitamu nga bukyali ensonga zayonoonese dda baabano yakwate kubo najja ng'agira wabula ekyewunyisa waliwo abamutambulira waliwo abamuliko ssebo waliwo abamutambulirako buli wadde abamugirako yayitawo buyisi n'ayingira munda bamugambye St. James Church yagenda okusiikana contact olwedde kati yatuuse dda mu kkanisa wabula ekyebuzibwa gwalina okusiikana afaanana atya bino byonna tuli kwanjula yuno abasajja bamulinnya manda gera okuzza amaaso sebo bakagujje balemeddeko bali 3 mu nnamba yadduka era bwe yadduka yayitawo butereevu n'ayingira munda mu kkanisa kati Erudda waaliwo omunaani yali waggulu katuuti bw'amaliriza okusaba n'asembera ebbali kati ono agenda okuzza amaaso kyava alengera omunaani n'amunyenyeza omutwe yakiisinga omunaani abanaani abalala abaali mu kkanisa baagamba tufudde Katonda watubiikira maali yajjudde enneema kiki ekigenda mu maaso bw'ayitamu bano ne bafata wabula akiisinze omunaani n'omunaani naye n'akuba akabonero n'amala n'ayitamu n'atandika Karodi ng'amaze okukola byonna by'ateekeddwa okukola ndowooza omunaani yali contact gye yali ateekeddwa osinkana ayitamu ajjeeno emabega abasajja bamugirako bamulemeddeko laba atuuka ebbali kyava asooka atambuza amaaso agenda okulengera nga si abasajja bali siriyasi bamulinnya amanda yakimanya takyalina kyakkola wabula okujjako otandika ne bano ne bagumizaamu obuzibu nga bunajja ebyembi agenda otuuka ebbali nga mazima takyasobola kweyongerayo geeti Katonda wattu kiki banange bamugamba soko tubule ekali Rudda wa essaawa zino kalabika katuuse dda mu ngalo z'omukulu mweke munoonya musooke mumwekebejje bamugamba tetwandiyagadde kubanga tusumukana naawe guno guyinza okubanga gwe mukisa gwe ogusembayo tubulire kali Rudda wa oba munziteko tewali tabu tugenda kuttira mu ssanyu
munani abagenda nawulira ekyasa ekivuga bwe yatuka ebbali n'asooka ajjako ebijobo mala okubijjako n'abaako gwakakwasiza avuga poshika zino ezitawanyika okamala era naye yagitandika butandisi neyitamu negenda mission complete. Twavaayo nga bwe mbajjukiza bannaaye Mulongo Collections akutuusaako engoye z'abaami. Bw'oba okimanyi nti weetaaga sweater pants, weetaaga ekotis blazers, asiikalibwa ku Am Shopping Grounds Youth edduuka U80 ne U81. Kakeno nga tuvuddeyo tudde ebbali waliwo akafo eringa resort abantu bakwateko ne bajja bafunirawo akaseera ak'essanyu. Muziki gugenda maaso n'okwajja akooka ye akikwasaganyiza ddala bulungi. Kuliko abantu abasinga ottula wano be executives. Lori yakwateko bonajja asooka yeetereeza. We expect the Prince of Albania at the end of the week. Ono yamunyumiza n'amutegeeza okusya ku programu weeri basuubira okuba nga bagenda kufuna omulangiro okuva mu Albania. The potential business proposition as well as the mafia also on table 12. Era ng'amunyumiza ku baani abo abaabuukinze. Lori bw'atuuka ebbali yasooka n'atunula. Ye Lori gwe twatandise naye yabadde afiiriddwa. Yajja asembera mpola mpola. Oli abadde amutegeeza ku bagenyi be basuubira abagenda okujja mulimu ssibo n'abalangira okuva mu Albania bagenda okujja wiiki ejja. Ogasseko ne bamafias kwegamba bateekeddwa okumanya abagenyi be balina mu kitundu. Just in case nga abawo tagali ebeetuuseewo n'engeri y'okumanyamu gye bateekeddwa basaavingamu. Rodi akawungeezi amanyi okuyitamu najja asooka abuuzabuuza ku bakungu abaliwo ab'enjawulo abatuddewo. Amanyi okubayitamu n'ababuuzaako nti banaye mujeebale nti jeebale. Ono yagamba tewali tabu osobola osigalako kansoke kwasa ono wuuno najja agikwate. Okay. Yes. Yakwata essimu n'agamba ye. Understood. Ekyo kitegeerekekeddwa. He'll be more than comfortable here at the Blue Moon. Yagamba tewali tabu ajja kubeera comfortable wane eno ku Blue Moon. Thank you, sir. Weebale nnyo ssebo tewali buzibu. Waliwo abadde abuukinga ate nga kirabika executive VIP. The Infinity Suite. Yes, sir. Yamugamba ngenda kusaba otegeke Infinity Suite kono ye ssebo. Waliwo obuzibu. Will you run a check on this? Ngenda kusaba osooka okebere ku linnya lino lineeraliikiriza. Nambuuza okakasa kono buterevu genda osooka olyekebejja olabe. Aya. Ekifo kiyitibwa the Blue Moon. N'abagambye tulekere kayitibwa Blackbird. I thought you'd never ask. Soko omuli ebitambula bityako nabadde manyi tojja kubuuza bakweka drink buterevu. Tonight. Oh, I don't know. No more than usual. Isn't life great? Tiwaliwo nnyo kyanjawulo kusuka ku bya bulijjo. Ebyo ebiriwo byebyo nga bw'omanyi. N'akwateko bo n'amusimba ka drink kwe kukawuuta. Aya. We have a very important guest arriving tomorrow. Waliwo abagenyi abakulu abagenda okujja olw'enkya. He's attending with a party of 4 including a small. Agenda kujja n'abantu be bana. So will also be present. Ng'ogasseko ne security. In the Infinity Suite. Very good. Era nga namutegeketa Infinity Suite. Gyagenda osula, gyagenda okubeera. Anything else? Waliwo ekirala. You heard about the incident in London. Wawulidde ebyatuuseewo mu London. Si birungi. You think this man is connected? Olowooza ensonga eno eri connected ku kusinziira ku mugenyi ajja. Alarm Stephen. And it just so happens that he is coming here. Yagamba kyensobola okugamba kiri kimu kyokka nti omusajja agenda okwata ekkuba okujja wano. Okussa ku information gye tulina nti adiringira nnyo mu by'okulwanisa. So kati eyinza okuba nga si coincidence okuba nga agenda kujja wano ate abeeko baasiikanira wano. As you wish, sir. N'amugamba isooke sigala ng'ogenda maaso n'okola investigation bw'onooba olina ky'ofunye kyonna ojja kuba ondeetera ontegeeze kono kale ssebo nga bw'osaabwe kijja okukolebwa. Kati yasooka n'asiikira n'abirowooza. Wabula amanyi ofuna ekifaananyi ekitera okumukanga kiri okumutiisa ne kimujjira ddala mu mbeera. Anyway. Great crowd tonight, Victor. I must say you're looking very handsome. Ekituufu kiri nti olwaliro wanyiridde n'odda ne mukati. Come on. Leka. Can't lock the world out forever. Tosobola gezaako kuggalira nsi bbanga lyonna.
kikwetaagisa osobola okweyagala tosobola kwegamba tosobola kwesibira mu nnaku tosobola kwesibira mu kaseera kannaku bbanga lyonna nakyala ssebo kamugabe biveeko ebyo fe waliwo abaagala okwesala byobaovaako leka kubeera mu nnaku kutambulira mu nnaku ssaawa 4 akaseera kona nedda baaba tetujja kikkiriza abamu ku ffe kaakati buli kimu kyonna kyasobola okutambula obulungi ku hotel abamu ku abo nga basiniya abakozi bamanyi okuŋŋaaniramu erudda kyokka ate nga bamaze ebbanga nga bali bonna kubanga baali baweerezaako ne mu Security Intelligence Organization ku saidi ya Bungereza nekirabika basirawo babiwummule basobole okubaako bizinesi ze batambuza kano kajja ne kamupiikinga ne kamusaabako ne ku dansi bonna bamwagaliza omutima gwe gusobole okudda kirabika okusa ku byatuka mu biseera ebikadde mutima gwe musaatu gwafa Early night for me, son. yali amugamba afunira ekyokunywako nedda kirabika kijja kuba kimala ekyo ky'olwaliro anti paka ku nkomekerero ya byonna buterevu mpaka ku nkomekerero ya byonna musule bulungi kuliko noono kawuki yamutukako namuga ngenda kusaba osule bulungi kano kannakyala akawulira kawulira kamufa mu ngeri mubendala againo nga tuvuddeyo tudde erudda waliwo ekifo kiringa kifulukwa ekyali kyesuuliridde kuva ewali ekibuga wabula munda eyo waliwo gwe bali mu kusakata bali mu kumugunda bamutuuzaako enzito wampa ekigambo kyo wulira wampa ekigambo kyo naye kirabika saasobola funa bye nali neetaaga gwe ssebo balina gwe batuuziza katebe wabula kye bamukola muganda wange bali mu musekula bali mu kumugunda neyayitawo n'asooka atuula mu maaso ge wuliriza ngenda kusaba toka abasaagala okaabe ennyo yagamba nti ebintu ebimu kirabika bisukkulumye ekintu kimu kye wali weetaaga kubeera obedient naye kati kirabika essaawa zo kiri kikerezi anti munaaye saasobola naye tosobola kuntuusa ku kino baaba kubanga bw'onontuusa ku kino nonzita oba sinobaako kyokola togenda simattuka kiri fana okubeera ng'olowooza nti olina amaanyi nga watobanga bw'osobodde osobologezako ottuka mu kifo ekikuwa obuyinza oteekeddwa okuba nga otiibwa ng'okola ebyo ebiteekeddwa okuba nga bikolebwa wabula abantu nga mwe omutuka mu buyinza mubukozesa bubi ekintu kimu abantu kye batasobola kubuusa maaso wadde okwebalama ekintu kiri kimu nti mu kyonna kyokola nga gwolowooza nti olina obuyinza wabaawo kagujje waggulu kyamugambye kakaino nga tuvuddeyo twakomawo kano ka rizooti olwolenkera waalwo ajja ayitaayitamu mpola wasuza otya bosi kono kiriya nina buzibu nasuze bulungi aze n'akakopo ka cyayi abagaga tulina bukyayi bwe tunywa wasuza otya nosebo kono bulungi muleetera amawulire Mr. Molyneux will be checking in later today. Mr. Molyneux gwe nagambyeko agenda kuba checkinga in olwaliro. Forgive me for saying, sir, but I would deem it wise to take a look into our guests. Onosonyiwa okubanga kino nkirese mukama wange wabula ngenda kusaba at least wandibadde osooka olowoozaamu ne tutula mu mugenyi agenda okujja wano olwaliro. Osegeera mugamba kale yamugamba kisooke genda okole ekyoteekeddwa okukola kuba ye Kawuki abadde agamba omugenyi ajja aliko question mark nga tetwandiyagadde ekifo kyaffe kibe nga kiyingiramu abantu abakyamu kisobola okuba nga kita repetition. Waliwo yakwate kubo n'atuuka butereevu tuuse mu kifo kya Blue Moon yazze ne fiyanse we kuba yabuuku nga ali ne fiyanse nina kyalagwaze naye ategerekekwa twamulabyeko mu ntandikwa ya sinema nakyalagwaze naye nga azze naye nga fiyanse we tunagenda okuza amaaso okulengera ng'alengera Nick ng'alengera nakyala bamanyiganye tusayise okulaba bino kambikwatire nti nedda nsobola obyekwatira. It's a very special guest in 2 days, Miss
Kaz will be fine, sir. yagamba nti nsuubira okuba nga ngenda siika n'abagenyi ab'enjawulo mu nnaku 2 mukyala. You know my fiance. Simanyi gwe fiyanse wange omumanyi nga ndaba omutunuulidde. Nedda just face ebadde familia. Turning our Michael Lurden, have you? Waliwo gayi yali ayitwa Mike wali omusiikanye kuko nedda simusiikanangako simulabanga nako. Okay. One of those faces. Kwegamba nakyala yalika y'omu ku ezo face eziri familia. Rib. Tukutwale mu lumu yo ssebo ko ye kale tugende. Omuyisaawo bamutwali. Ayinako ssebo Masaba. Masaba yamugamba ddamu otunuulira omugagga. Oh boy. Yagamba tufudde Katonda wange. Wabula ye nakyala amutegedde ate kirabika yali atambulira mu saakozi zaabwe. Mugagga yali azze n'erudda ku mu kanisa. Funamu obudde n'asooka ayitako mu kanisa n'asaba. Era Fwaza yajja waali. Is today the day you wish to confess your sins? Yamugamba nti olwajjo oba leero lwosazeewo ogezaako okwenenya. My sins are my own. Nze siri bintu bya kwenenya. No, Okwonoona kwange kubeera kwonoona kwange. Nze siri mwetegefu kwogera byonoono byange mu maaso ga muntu ku nsi ate nga naye mwonoonyi. Ekiriwo Sacrament of penance may be a way for the esakrumento y'okwenenya eyinza okuba nga lyekkuba erisobola okuddaabulula emyoyo gy'abantu b'oku nsi. nice to get things. Kale bw'oba tukirabye bw'otyo alisi kiyinza okuyamba okweggyako ekiba kikutudde ku mutima singa oyogera n'omuntu nga nze. Father Martin Byrne, Father Martin there's not enough time in the rest of either of our lives for my confession. yagamba okusinziira ku budde bwange na buli kimu kyasina kye ngenda kwenenya nakyo. Mugamba kale noba weetaaga okufuna gw'oyogera naye isoke. Oyinza okuba toyagala kwenenya ssaawa eno naye wandiyagala ofuna omuntu gw'oyogera naye okusiza ku bikuluma. Tukomawo ku lizooti. Settling into the Infinity Suite as we speak. Anti munaye omugagga azze kati wetwogerera ali mu Infinity Suite. Okay, let's let that be. Nick yalengera. Sorry. Victor Wait a minute. lindako. You're going to want to hear this. Whatever. Yagamba kirogenda kwetaaga okiwulireko na kyonna kyekiri kisooke kirinde lindako. Take this money to the board. Ono abala yagala mugamba ku nakyala akutte kuba okujja n'omugagga. Naye ate kirabika tasobodde kumuwa kadde. Mugambye ekimu kyonna kyekiri kijja kirinda kansooke malirize bino. Hey, darling. I'm in here, baby. Anti munaye darling kono yingira eno soko gye tulabe. Yellow or red? Nyambale ka yero ba nyambale ka red. Olowooza nyambale kaliwa. Yellow. Yambala yero. Ayina byakyakwasaganya ku laptop. Omanyi kyogenda okola baby? Do me a favor. Take your Nyambe ekintu kimu ngenda kuwa akasente ogenda osobola ofuna engeri genda ofune gy'osobola okumalira akadde onyumirwe. Then. Kono kale tewali tabu kansimbule ngende. Ya. Mugambye genda ofune gy'osobola okumalira akadde tofaayo ku nze. Ye n'asigala ng'akyakwasaganya ebibye. Room 16 for them. Ono bajja ne bamuyitiramu ensonga kati agenda okuzza amaaso bw'ati. Kwe kulengera nakyala. Kyokka te ye Nick yabadde yamulabye dda nakyala. Ne nakyala yamwekanga n'agamba lindako. Abalenzi bonna bali wano. Kumbe Masaba alengedde. Masaba abeera ku kiddo kya nakyala mukomugagga. Zibadde zirobose essimu n'evugaalo. Have you Mr. Molyneux? It's reception, sir. You have an incoming call. Should I... Anti waliwo essimu ekwetaagisa ngi kuteereko kono giseeko. Yes? Aha. When were you going to tell us you arrived? Obadde ogenda tugamba ssaawa meka nti watuuse. As I got settled. Anti mbadde sinaba kusetolinga ngenda kutegeeza nga maze osetolinga. Hello, Ahmed? Ahmed. Quiet. اليوم. حاضر. اليوم. تمام. عايز البحر. He wants to know when I can come to the street. Ayagala kumanya nzije ssaawa meka nsobola okufuna ebintu byaffe. Come in 2 days, we'll discuss it then. Yagamba tewali tabu mu nnaku 2 mujje tusobole ogezaako byogerako. Now, Twagala kujja kati. remind you to not disappoint us. Njagala nkujjukize tetutaaga kubeera disappointed. I don't disappoint anyone. Ekyo mukimanyi nze sitera ku disappointinga muntu After yenna. you transfer the money, Slick. Mwe kye mba mukola kiri kimu kyokka muteeketeeke sente zange muzisindike we ziteekeddwa okgenda. Wulidde? Mulyoke mujje mufune kye mwetaaga. Nakyala yajja ava kuwuga. Masaba ssebo waali amaaso agatambuliza ku mukomugagga Bofulo. Nagera okuzza amaaso nga Bofulo naye amutunulidde ebiti. Owaayi.
Must you always follow me? naye gwe Bofuro oteekeddwa okuba nga ongoberera buli wenzira. Tosobola kumpamu ka space. Leka nange kubeera nga nfunamu ka space neyagale nga abaana abalala. Kali yajjeewo ono Vivian, anti ogamba ki Vivian? sight for sore eyes. Era ddala mutuufu gwe mukyala amaaso ge ganyuma okulaba. No one has seen you for years. Obadde wabula teri abadde akugamba wadde watubulako Part emyaka. of me at least. You're here for the agency? Ekyakulese wano ku bya agency. Here with my fiancé. Ajja sinaze wano ne fiyanse wange twazeeka vacation ngenda fumbirwa. I'll come and find you later and explain everything. Tewali tabo nja kunoonya nsobole okunnyonnyola buli kimu kyonna. Ko ye kaali. Really is good to see you again, Victor. Ninga ekisinga byonna nsanyusa okuddamu okulaba natera Victor. Mugamba kaali. Kumuleka ayitewo mpozi n'ekirala. Tell me. We didn't get a chance to talk. Niki mundabire tetwafunye mukisa kusobola kwogera. Nze naye. Niki yakulabye dda. Yakulabye dda n'ataategeeza mbu yakulabye. Gwe sebo Niki n'olaba Vivian n'otantegeeza nti walabye Vivian. Eh? You saw Vivian then? Olabye Vivian si bwe kiri? Morning, would it be nice? Lwaki tewandabudde? What? When did you try? Nagezezaako ono ddi. I believe your exact words were... Nagezezaako okugamba ebigambo byabadde nti Can handle it. ensonga eyo genda ogikwasaganye. Kali ogikwasaganyako ono kyendiko. Victor, she was just as shocked to see me as I was. Victor, esuufu kiri nakyala yeekanze okundaba yadde tansuubira. Nice, if you catch my drift. I can understand that. I'm not... Nsobola ogezaako kitegeera. It's not her I'd be keeping my eye on. Esuufu kiri nti sinakyala gwe njagala okumirako amaaso wabula omusajja gwazze naye gwe njagala okumirako amaaso. He's a big unit. Anti musajja w'amaanyi. Says a lot about the man he's with. Tetuganye ssente z'alina. You can tell much about a man by the... Ekituufu kiri nti bagamba ebiseera ebisinga omuntu osobola omutegeera okusinziira ku nsaasaanya gy'asaasaanyamu ssente oba si kina abantu batambula nabo. No trouble when Ne Vivian omuntu gw'ali naye si mulungi. Vivian's up to. You might consider asking them to find another hotel. Era ng'agamba nti okusinziira n'essinga omanyi Vivian ki kyagoba naye omusajja wandibadde omugoba ku hoteri wano afune ewalala gy'aba agenda. Kijja kuba kikola amakulu. What a beautiful view. Kano kavyu kaba kabalagavu okuzaama. This was fabulous. Akafo sofa kalyoke. But for the day? You need to learn to be nice to Juan. Ngenda kusaba Alice obeere ng'oli muntu mulamu eri Bofuro. Everywhere. Anti Bofuro antambulira buli wenzira anaatera kuntambulirako paka mu toyi. You discuss this. He's there for your protection. Ekituufu kino twakyogerako ateekeddwa kubeerawo ng'akukuuma. In my line of work, you can never be too sure. Okusinziira ku mulimu gw'enkolamu naye ebiseera ebisinga tokakasa wa oteekeddwa kubeerera safe. I'm sure you can. Anti nze nsobola okwebeereramu. I'll have Quan give you more space. Tewali tabu ngenda mugamba Bofuro asooka akwemu ku space. Ono abali wano baamusekula akaama. Is everything okay? Buli kimu kyonna kiri okay. Fine. Buli kimu kigenda kubeera fine tekikutiisa. Around 7? Yes. Ndowooza tujja kulya ekyeggulo ku ssaawa ng'emukono butereevu. N'amusibula agenda asooka abeeko by'amaliriza. Ebisigadde ajjamula oluvannyuma. Nakyala tabitegedde katukwate kuba okudda eri roodi Victor. Ali mu kwetereeza, ali mu kwerongoosa, ali mu kweddaabiriza. Ngeri emu oba endala. Kaakati ono yakwata ekkubo n'abaako gwakubira essimu mu Bungereza. Sir, it's Kaz. Nze Kasi I need you to run a check. neetaaga osooka onkeberere ku linnya erya munno. Arrived at the Blue Moon. Atuuse ku Blue Moon. Molyneux? Sir? Sebo I'm thinking. yagamba mbadde nkyalowooza. Blake Molyneux. Yagamba Blake Molyneux He's extremely dangerous. musajja wa ttabbo kamala. Musajja wa bulabe. Victor involved. But sir, he won't. This will help him. As much as it will help us. Yagamba nti singa kibadde kisoboka Alice Victor yandibadde kono. Amugambye Victor singa ayingira mu nsonga y'omwami oyo Blake Molyneux. Musajja wa bulabe, musajja wa ttagali okamala. Onamugamba si kiwa nti ajja getting involved kono funa engeri gy'osobola omutetenkanya. Kubanga ekituufu kiri nti oyo musajja ye twetaaga osooka omukwasako omukono ogw'ekyuma. Baagala basooke bafuna engeri gye bamufunzaamu. Nakyala
Vivian naze gwe nabadde gamba nakyala waali. Vivian waali. Ate omugaga w'ekifo agenda ayita munaye mu batuuze abazze abagenyi baalina. Vivian yakwate kubo najja ne fiancé we husband to be mu bbanga etali lyawala. Naye nga abaejensi babategeezesa kuona omwami ne bagaa nti omwami waabulabe bateekeddwa okubeera abeegendereza era nga bosi kyabadde asaba kwegamba Victor abeere involved mu kyokubanga bakkakkanya omusajja ono bamukwate. Naye oli amugambye sikiwa nti Victor ajja kuyingira mu nsonga zino sikiwa. N'amusaba n'amugamba singa kisoboka wandibadde okola kyonna ekyetaagisa Victor ayingire mu nsonga oyo omusajja tumwetaaga. Clean as a whistle. Oh, Blake. He feeds the hungry, houses the poor. Ono agamba nti okusinziira ku information ze gye nasobodde ofuna nti omusajja ali clean as a whistle. Ne ssente z'akola okusinziira ku ngeri gy'azikolamu buseba amanyi okugabirira agabirira bamasiikiini ng'ogasseko n'ebirala. Let them be about their business. They only plan to stay a few days. Ngenda kusaba lisa ensonga eno wandibadde ogyesonyiwa sigamba nti oba bagenda ku lwawo. Baleke bakole bye bateekeddwa okukola then bakwate ku bagende tokyesibaako nnyo. So far ate ye oli ku information gy'afunye alabika ye mu research we gwakoze nga roodi kiraga talina nnyo obuzibu. Ekisookera ddala ali ne mu charities ez'enjawulo kuweereza ssente mu bamasiikiini mu Afirika ebirala bingi. Kati Victor amugambye tokyesibaako nnyo kireke kasita abazze bagenda kubeerawo ennaku ntono bagenda tomwesibaako nnyo baleke bakole bye bateekeddwa okukola then bakwate ku bagende. Karoli kyakola yatambula butereevu paka najja ewali nakyala n'amusaba if it is okay asobole okubojja dansi naye. Nagamba abazungu balina engeri gye batunuliramu ensonga naddala abazungu abali executive. Wane waffe otunulira butunulizi mukyala wa munno omuyaaye nakkubirawo eccupa otunula ki? Nesebo najja n'asaba in fact asabe na fiancé n'amusaba for a dance. Mugagga tayombye teyakyakyanye kwegamba out of respect amuleka bakoone dance naye nga ate bano bamanyiganye mugagga kyatanaba kutegeera. Bakoona dansi mpola mpola era bwe batyo babasimbirawo obugalo kyali kisufu okuzaama kyali kyanjawulo. Wow. You're going to say something? Tugenda kubaako kyoyogera. I just did. Yamugamba nze okwogera kwange kuwedde sigenda suka ku kino kyenkoze nze maze okwogera. Namaana amwetika n'amukomyawo eri omugagga. Mugagga abalabye naye tataddewo nnyo mbeera kakkanyi bukakkanyi n'abaleka ne bakoona dansi. Ate akimanyi munnayo oyo omugagga yennyini kifo kino naye n'ayitamu akwate kuba agende. Kaakati What did he say? sooka omuli ekiki kyagambye. He liked my dress. Ekisookera ddala awaanya ekiteeteeyi kyange mu ekiteeteeyi kyange akyagadde. Olaba abakyawe balimba. Banaye teweesiganga ebigambo by'omukyala teweesiganga ekigambo ky'omukazi ku nsi yakatula era bw'oba oyina eka munnange ala kakayina omutumbi obudde nga buwungedde basooka ne bajja bafunemu engeri yaka simple meeting. Kano kagenda kwetaagisa bonna bekikwatako fayiro zaafuluma era bweso fayiro ne zireetebwa ezoogera ku roodi oyo. Kino kiki? His cousin's report. Yagamba nti eyo ripooti ya kazi Blake Mullen. nga boogera ku roodi oyo ayitibwa Blake Mullen. Just Nabadde ndowooza ensonga ezo mwazifudde kono sooka tule mu fayiro bifo nga tunaba zidismissinga tula mu fayiro olabe. Agenda okuzza amaaso mu fayiro. From London. Agamba nti fayiro yafubutuse mu Bungereza kubeera ddala mu agency. Eyo empeta ogiraba? It's immediately apparent they all have the same ring. That's correct. Yagamba nti empeta ngirengera. The ring is a symbol representing a secret society of war criminals called the Crusading Revolution. Yagamba nti waliwo abayitibwa Crusade Revolution bawo criminals. Eyo empeta be bajambala. It provides weapons to insurgents. Oyo omusajja gulaba se batunda ebyokulwanyisa eri ba insurgents. Abasajja abakyamu abasajja abayeekera. Abasajja abawo roads ku side Africa. Osobola okiyita kyonna kyonna kyoyagala okiyita wabula meeting emulese wano alina byagenda okutunda. He has those formulas. Waliwo formula ezabbiddwa okuva ku side mu Bungereza. Formula ezo omwami ozo yaziyina. A secret formula was stolen in London. Waliwo secret formula yabbiddwa mu Bungereza nga bagamba nti formula The formula repairs nti formula bw'oginywa esobola okwadijustinga ne boostinga immune yo without pain or disease. wabula si kyekyokka Alter one component. waliwo component emu Effect
nti formula waliwo formula endala kozo formula zeyabbye nga formula esobola okuleeta tagali Village, town, or singa ekwate kubo neeteekebwa mu mazzi g'ekyalo oba si kino esaasaanyizibwa ku kyalo the world of so-called undesirables. ensi abantu baba bagenda kufa mu kitundu ekyo era nga bakituumye ng'okweggyako abo abatagwana the undesirables bamugamba asooka akitunulemu bamugambye ssebo oyo omwami alina formula kigambibwa nti yabbiddwa formula ate formula agenda gitunza omuntu omukyamu kubanga bakizudde nti muntu atunda byakulwanisa eri ba insurgency nga bonogamba nti bawo criminals bawo roads okuba ku saidi omu Africa naddala eyo mawanga agalimu entalo ng'ogasseeko n'ebirala ne bamugamba ekyo twandibadde tukyesonyiwa naye kigambibwa nti waliwo formula ezabbiddwa formula zabadde bbiri emu esobola okubusitinga immune y'omuntu n'aba nga takyalwala birwadde ey'okubiri esobola okutta abantu wangambye ntugenda kujja wano tugenda sobola okuspendinga mu time ffe embiriri lwoli abadde ku simu kyabika agenda kukola bizinesi nedda wuliriza gwe ekyandeese wantu tusobole okugezaako spendinga time toyasama njagala nsooka enkwasaganya ebyange buli kimu kyonna kisobole okubeera in order kubanga singa sikikola bino byonna byolaba bino byonna byonyumirwa bijja kuba tebikyaliwo wulidde so n'olwekyo ngenda kusaba obeere grateful fiance beera grateful fiance gamba sigenda kweteekera nakwate kuba natambula agende sigenda sobola kubeera naawe aya amugambye singa sikwasaganya bizinesi yange zeteekeddwa kwasaganya bino byonna byonyumirwa byolaba byenina essaawa zino bisobola okuggwawo osegeera ensonga zo tetugenda zikwatako zina ensonga ndala vikita tetukyali kye twali mu biseera biri ebikadde kyogamba kino ogenda kibuusa amaaso ye obwo obulamu tebulina kye bwankolera okugyako okubusiraanya alisi mbonna gwe wandibadde okitegeera abasinga bayinza okuba tebasobola negwe at least wandibadde okitegeera abagambye sigenda kubaako kyenkola omusajja mumuleke kola bizinesi gyagende ninga nobali bamugamba nti omusajja mukyamu musajja wa tabu nga ffe abali bateekeddwa okuteeka obulungi mu nsi eno niwankubadde we retired nitekisegeeza mbu tuteekeddwa okulaba abantu ng'abantu baleke abagambye biveeko siragana kuwulira ayinza kuddamu kyogerako wadde okinyaga ensonga ezo muzeesonyi muzirekere ddala muziveeko yajja abeera wano musaatu ebirowoozo ne bitambula najjukiramu ebiseera ebyo ng'alina omwagalwa ebyatuukawo munnange waliwo ekimulumiriza ekimutulira ddala mu kifuba n'awulira nga aba ali wano n'awulira nga bakonkona n'akwateko bajjaggulewo kano ssebo kasazeewo nga kamaze okukola buli kimu kyonna akawungeezi k'olwaliro kasalawo ne kajja butereevu paka gyali era bwe kaatuuka erudda ewatali wadde okubaako kye koogera ne kasooka keetemerawo sipeeya ne kasuula erudda ekiganduula bannange wabawo akaseera ke bakusembereza mu butuufu n'otala n'ogamba kweri kalina ebbeere liringa mutima gwa mbogo wabula mulimu abasajja nga bo munnange eyo si ensonga mu bulamu bwabwe yakwate kubo n'amuzaako ekiganduula n'amusaba akwate kuba asobole okweyongerayo tugende naye nze nkubulira nze ebyo tobinkola munnange mbusimanyo kati omuntu azze akuleetedde fuudu ate no yamugamba kimuweraba munnange kawulire ennaku mutuufu kabadde keereese nze mbasa abasajja bannange temubeeranga na mitima egyo musimanyi you do good for what muntu yeereese mbu ate I don't want to mess up Garcia wabula musaatu alina ebizibu bye naddala ku nsonga ezikwatagana n'ebyokwagala abakyala waliwo ekintu ekyatuukawo kati kitutte ebbanga naye olw'okubanga munaye kyatuukawo ku muntu oyo gwe yali ayagala okukamala naye buli kati kyafuuka kiroto kya ntiisa gyali omukyala we baamukwatako olumu abasajja abakambwe abadiribadde abasajja eŋŋwaŋuli ne bamuteeka ku miti ne bamuyira petulo byafuuka biroto bya ntiisa gyali kakati anti ogamba kigwe big man kyekiriwo
nakyala ssebo yanyiize n'akwate kubo n'afuluma agende. Bofuro ngenda kusaba mubeereko tomukkiriza agenda wala. Yagamba Bofuro amubeereko mutambulireko. Kwate kuba agende. Aya. Tukwate kuba okudde ebbali. Ngenda kusaba twogere. Anto ngamba tugenda kwogera ku nsonga ezo. We can't let this happen. Tetusobola kubireka bibeere bwe biti. We moved away to forget our past, not to fall right back into it. Yamugamba twasalawo tugezeeko okwesonyiwa ebyayita tutandike obulamu obujja. Wabula tetwatandika bulamu bujja ate kusobola kudda mu nsonga ezo. Something about this. Wandibadde alisi olowooza at least wandibaddeko kye tukola ku nsonga ezo. Happened 10 years ago. I was a different man. Myaka 10 egiyise emabega nali mu ssaawa njawulo. Thought after what happened you'd have understood. Niyo oluvannyuma lw'ebyo byatukawa lisi wandibadde gw'otegeera. When are we ever going to get past this? Ne kati ekyensonga ogenda gyesonyiwa ddi bannange. I need to move on from this, but I can't. Neetaaga nsobole okumuvinga on ku kino naye si kyasobola. Anti then kati genda. You shouldn't have been there. Va wano. N'ekisookeredda gwe wali tuteekeddwa na kubaayo. Wangi. If you don't like it, you can leave. Bw'oba toyagala kifo kino nga toyagala kubeera wano nga kirina engeri gy'ekikunyigirizaamu mbigenda maaso then osobola ogenda. Mugamba osobola okwatamu ebyangu n'otema. Sigenda kwesibako sigenda kubanga nyimbirira ekyo bbanga lyonna. Nick. Abagambye twasalawo tugezeeko okwesonyiwa ebintu ebikadde. Tusobole okubeera n'obulamu obujja. Abaali wano Vivian yajja n'atula mu mmotoka n'amugamba vuga tugende. Bwe buzibu abakazi abalina endowooza egamba nti I always kwegamba nyinawo option. Kulaninga birala naye ng'akulaga nti there is always an option. Kati Bofuro agenda okujja. Kutambuza tambuza amaaso ate nga mukomugagga amulaba. Nga mukomugagga tamulaba. Klein, what are you doing here? Vivian! Run! Oh, you don't worry about it. Unagera okusa amaaso nga Bofuro amubuuza story ekikono munnange. Omukyala atandise segede gy'alaze kono biveeko ebyo soko gye. Yamusaba n'amugamba gyatulinnya eryato tubeeko gye tulaga. Gyatulinnya eryato. We got the sea. We got booze. Tulina ennyanja, tulina eryato, tulina omwenge. See women. Tulina n'abakyala abaalagirwa. Trying to handle all of your assets and dilute them into capital to send to thousands of different offshore accounts. Right. Yagamba nti kati kwegamba ayagala emmali eyo n'abagikuŋŋanya lisi babeeko gye bagissa. Manipulate. Waliwo offshore accounts zayagala baseeko emmaali. Such as time pressures. Okay? I have to act fast before the bank suspect foul play and lock us out. I have exactly 2 minutes. Yagamba nteekeddwa ogezaako okubanga nzijamu byenzijamu mbiteeke gye nteekeddwa biteeka bifo nga banka tenaba kumanya nti mbahakinze in nyina eddakiika ndowooza 2. Find I always work better under pressure. Kinasobodde okutegeera nti osobola okukola bulungi ng'oli ku pressure. Relax, James. Kaakana James. Get back to work. Gwe sigala ng'okola by'oteekeddwa okukola emirimu gitambuze. Get it done well. Kikole bulungi. You don't. Bw'otakikola bulungi I won't be very happy. amazima gali sijja kubeera musanyufu. I'm unhappy. Ate bwe mba siri musanyufu ndowooza omanyi ki ekiba kigenda okuddirira. Owulidde? Tandika tambuza tambuza tambuza. Kulengera tambuza. Tambuza. Definitely amaliriza kati olaba. Tokigusizza. To go by my watch. So let's relax. Yagamba nti buli kimu osobola okukikola newankubadde mba nkutambulizaako amaaso kati kakana. Down to my Swiss account. Njagala osooka otambuze emitwalo 10 ogiteeke ku Swiss account yange. I can't. Naye ate sisobola. Lwaki? Why is that? Lwaki tosobola? There's no money. Ekizibu ekiriwo ku account gyo ngamba tekuli ssente. Philippines or South America. Mpozi nga sente tugenda zijja ku y'omu Philippines mu South America. I mean, Ki kyotegeeza? hasn't paid you yet. Abasajja tebannaba kusasula b'osuubira abayinza okuba nga bataddeko ssente. Kisoboka. You are my banker. Gw'oli banka wange. Toyinza kuŋŋamba nti ku account tekuli ssente Bofuro n'amusuulayo. Ono agenda okujja yabuuza ki ekigenda mu maaso ki kyokola. Ono ensingo baagikutulayo ne bamuyisawo ne bamusuulayo. Gasiya. Katonda wange. So why Blake? Kati ono ng'alina enakyala yasooka n'ambuuza lwaki wasalawo okubeera ne break. He partnered with his corporation on a mission 5 years ago. Yagamba nti waliwo mission gye yaliko myaka 5 egiyise emabega yali corporation mission. Command asked me to keep a record on Blake. Spy on him. Era baali bamusaba amutambulireko. Firing with competing oil companies. Amubege nga bagamba nti yali agenda maaso n'okukyankalana ne competing companies ez'enjawulo ez'amafuta. Victor, I was tired. Naye sofuki nti Victor nali nkoye ebintu bya agency.
ate kisooka Rodi yagenda omuzuula nga talina buzibu ne kibaali bamugamba omukeberako nga tekiriiwo. I just wanted to get out. So kanenjagala ngezeeko okuva mu bintu by'obwa agency. Osegera. What about me? Ate gwe kona ate nze ki? I never told you all those years ago. I truly am sorry for your loss. Era ng'agamba saasobola gezaako kubanga kubagiza bulungi myaka emitono egyeyise mabega kitalo nnyo okubanga bwafiirwa. You two were thinking of getting married until after her death. I suppose we wanted it secret. I think if anybody found out we were engaged. Yamugamba nali sikimanyi nti mwali muteeseza n'okubanga mugenda kufumbirwa paka nakyalwe nakimanyi afudde. Namugamba ekisookera ddala ensonga twali tuzitambuliza munda. Twali tetwagala muntu yenna amanye. Kusinzira nti nali nkola security organization nga nkimanyi basobola omutuusaako obuvune. Naye ate ekyennaku ekiriwo era kye baakola. That's funny, I haven't spoken of her in nearly 10 years. Era ng'agamba kyewunyisa. You can't go on living without. Mu myaka gino gyonna abadde tamwogerangako kono munayi toyinza kutambuza bulamu bw'otyo nga bulamu bwa bubaavu. Osegeera. Tosobola kubanga obulamu obutambuza bw'otyo. We better be getting back. Ebituuse ndowooza tukwate kubo tuddeyo. Ensi olaba nga bayinza otandika okufunamu ebirowoozo ebirala mugamba tuddeyo. Bakwateko basobole okuddayo. No mu kaseera kano twadde erudda. Muruka yajja. Thank you for today. Weebale ku ky'olunaku lw'olwaliro. You again, Victor. You're very welcome. Akawungeezi kasobodde ogezaako okubanga kamutambulirako weebale kusiima Vivian. Ate Vivian Kyebeka alinamu ekirowoozo eri Victor. Ngamba munaye tumanyi oba osanga. Ne Rodi tanaba kudda ku nfarasi ya mukwano ekyo yasooka n'akyesonyiwa. Kuva nakyalo yafa gwe yali ayagala. Ate muli agamba eyinza okuba yali nsobi ye. Ono abaali wanaalengera nakyala gwe. Niki yasooka n'ayita Vivian gwe Vivian nnyabo. Wangi. Sorry I couldn't talk. Onoosonyiwa luli nabadde sisobola kwogera naawe nakwekanje. How to react? It's all right, darling. N'okusinziira ku ngeri gye nareactinze mukono isoke. Can I have you for a quick word? Mbadde ngenda kusaba twogeremu ebigambo ebitonotono. I can't. Sisobola kwogerera wano. I need to talk to you about your fiancé. Neetaaga twogere ku nsonga ya fiancé wo. What about him? Lwaki ate? He's not a good man. Oyo omusajja si musajja mulungi Vivian. To war criminals and Oyo omusajja adiringa ne bawo criminals. Yes, ma'am. Oyo omusajja watta Kamala. He's here to strike a deal. Ekyamulesi wano alina diiru z'agenda okukola. Seriously. You have to come with me. Amazima gali nti weetaaga osooka ogende tuveewo. Safe with him. No. Tojja sobola kubeera seefu ng'oli nabo kono Nick nedda. Good person. Oyo omusajja talina buzibu Blake. You know I'm talking sense. Omanyi ki kye njogerako njogera biveeko. Bali wano baamuyita Nick. You were with the agency, Viv. Vivi wali ne agency. The bad guy's not married. Wali ogenda maaso n'okulwanyisa ba bad guys wabula si bafumbirwa. Genda okuzza amaaso nga Victor ali wano. Mukazi ombeeredde I ki? said what needed to be. Nze njogedde ekibadde kyetaaga okwogerwa eri nakyala Vivian akimanye. Get out. Kale wandibadde ofuluma agenda. Get out! Yamugamba fuluma agenda. Gwe ate saaga atubeere ku eyo nsonga. Saaga atubeere ku ekyo mbe nga nkaayana naawe ku ekyo. Fuluma agenda. Musabira waakwate kuba fuluma agende. Kena kyakiyakola kyava akwate kubo n'akuba. Wabula ebigambo byamugambye bikyawawalira mu matu ge. Mutuufu akasajja newankubadde yakafuna naye munnange. Ate kyasembeyo omugamba nti wali okolera agency. So twalingawo okulwanisa ba bad guys wabula si kubafumbirwa. Bwanga ekituufu okitegedde lwaki ogenda maaso leka nkutegeeze. Tulemera kugamba nti alyoke talina buzibu. Yajja n'asooka abikula essanduuke. Ngenda okuzza amaaso kebera mu ssanduuke mwalimu engeri y'empapula ez'enjawulo. Empapula za Rodi. Wabula si mpapula zokka mwalimu n'engeri y'akananka. Ngenda okabikula. Aya.
Vivian? abaya akatuula ebbali agenda okuwulira nga Rodias yamuyita Vivian. Lovely, lovely Vivian. Ogamba otya omwagalwa wange the lovely Vivian? Ogamba otya dia? Quan told me you ran off today. Bangambye Bofra ngambye nti oddusa olwaliro badde ogenze. But you gotta do me a favor. Wabula kyengenda okusaba kiri kimu ky'obonyamba. You must learn to be nice to Quan. Ngenda kusaba Bofra bambi tomuyisa bibeera muntu mulamu gyali. And we're in this life together. Kuba kati uno obulamu tugenda butambuza ffenna. Anything but safe. Baby. Sina kyakyenkwagaliza just okubeera safe baby ate kiki? Mulaba akulukusa amaziga mbeera ki? I'll be kinder to Quan moving forward. Yamugamba tewali tabu, sina buzibu. We're in this together. Webituuse kati ndowooza Bofro ngenda muleka mbeereko kubanga bwogambye kintu kirimu ffenna buterevu. Ekyo kasito kitegedde kyekisingira ddala okubeera ekikulu namukisingako nakwate kuba nasiibula genda abeeko byamaliriza baabano. Mukazi wattu yasigalawo ng'ali mu kutya. Darling, I'm going to get some water. Darling, kasooka enfuluma ebweru nfune ku mazzi. No, it's fine. Waliwo ssebo kamaze omufunamu ate oli keesi abadde tajja bye briefcase tibagibikudde nakyabwe amala okafunamu n'ayitamu n'atandika mugambye kangende nsooka enfune ku mazzi. Why? Right? Osobola And you're? Have you seen Victor? ondabiddeko ku Victor. Why do you need Victor? Lwaki Victor omwetaaga? Kalina ogwabuuzizza. Do you know where I can find him? Omanyi wa wensobola okujja Victor? I have to prepare for my act. Webituuse kati nteekeddwa okwetegekera okuyimba nkusaba. Stay on his private balcony. Genda omusisinkana eri ku private balcony gy'atera okubeera. Mbudde bwe buti. Kyokka bulijjo kamwegwanyiza. Onagera okwati kubo nga nakyala ayiseemu agenze. Agambye agenze kuleeta mazzi kyokka ate wano amazzi weegali. Ije? Kiri agenze kuleeta mazzi ki? Victor. Nakyala akwati kubo najja asisikana Victor. Victor munnange. He was right. Nick mutuufu kono ki ky'otegeeza? Hey, who was right? Nick. Nick yabadde mutuufu. Blake, he was right. Yabadde mutuufu ku nsonga za Blake. Look. Laba. I found this in his brief. Bino mbisikanye mu briefcase ya Blake. This holds the formula. It can... Kuno kuliko formula. Bagamba formula ya bulabe esobola okutta abantu. Katonda wange. It's okay. Kiri okay. It's not your fault. Bino byonna abadde tomanyi teyabadde ensobi yo kono nsobi yange. Right there and It's okay. Kiri okay. Please take it. Yamugamba ngenda kussa wandibadde okatwala. Nedda. You have to do something about Oteekeddwa liisi okubaako ky'okola ku nsonga zino kono nziwulira ky'oyogera nkitegeera. me. Ate kati nze. I've been living with this man for the last 5 years. Yamugamba n'omusajja mbadde embeera naye emyaka 5 egiyise emabega. A liar, a murderer. Omusajja nga mulimba, musajja mutemu. I have no strength left to fight. Sikyalina maanyi galwana. Strength left in you. Kikyotegeeza okyaliramu amaanyi agalwanya naawe. Oyagala ensi emale kuggwawo oli okoozukuke. I failed. Nalemwa. I'm not the man I used to be. Sikyali musajja kye nateranga okubeera. I know what you must be going through. Manyi ki ky'oyinza okuba ng'oyitamu. What you did was the bravest thing any man. Era ng'amugamba nti kyewakola kyekintu ekyasize okubeera ekyobuvumu. You can't let it ruin the rest. Tosobola kukkiriza musajja ono kusiraanya ate kati mutima gwo. Kubanga abantu byakola munnange. Vivian, I would do anything. Vivian nsobola okukola kyonna ekyetaagisa ku lulwo. But you have no idea what you're up. Wabula gwe tomanyi birowoozo tagali eriwo. Love to you. Nakwagala kuvirira mabega. Ekyo njagala okimanyi nakwagala kuva mabega ekyo naawe okimanyi. Nakati nkyakwagala. Osegeera. Nakwate kubo n'amunywegera. Ono agenda okuzza amaaso yagamba tufudde Katonda wattu. Kyewunyisa okuba nga nje omwana omutandika wano n'agenda neyenkanga. Lori yakwate kubo n'amunywegera. Kali ssebo keetegaatega ne bakakanyuga eri. Buli muntu ssebo abaako ne gwayagala. Mutima gubaako ne gwe guba gwagala. Munywegera. Mala omunywegera. Bambi ngenda kusaba. Nkusaabusabi bambi. She's a liability. Keep an eye on that Blackley guy. Webyatuuse oyo omukyala agenda kuba liability. Say. Kaakwate kubo ne kajja kaloope. Kabuuza ono manyi fiyanse wo gy'ali.
kamukuba akaama kamala omusekula akaama n'asooka ayita bofuro ne banne mujje laba obujja kye bukakosezza se bukagenze ne kawawaabira lori yakwate kubo najja erudda kawuki yajja waali Make a copy of this. ngina kusaba akantu kano sooka okolemu kopi eziwera. Very good, sir. Kale sebo nakyala agenda okwata kuba okomawo nga sebo bamulinze bategedde wajja abadde addukidde yeefudde mu agenze kuleeta mazzi. Go down and keep Ahmed company until I arrive. Consider it. Yabagamba ngenda kusaba abasajja bali baba bazifuna obateeka obakuumiraawo paka lwe najja. Kakati My love. baby Couldn't find any water. wangambye ogenze kuleeta mazzi gy'olaze gakubuzeeyo Stairs. anti mbadde wansi eri ku bbaala kyokka ate babadde ku bbaala. I was downstairs. Ekyewunyisa nti gwogamba nti obadde ku bbaala nange kennyini mbadde ku bbaala. Ask you a question. ngenda kubuuzayo ekibuuzo Your answer is very important to me. ate ansa gy'ogenda okunnyanukula kigenda kuba kikulu gyendi. Bad man? Or do you think I am just? Yamubuuza gwe bondabanga bad guy oba just ondaba bulabi just bujust. Don't understand. Eh? You lied to me! Wanimba. Saving this planet, making room for newer, better people. You're turning a war into profit! Yamugamba nti ali mu kuteekateeka abeeko by'asigula asobole okugezaako okukola ekyenjawulo bitubere birungi. Namugamba gwe ntalo ofunamu mu ntalo ezikwajja mu mawanga ag'enjawulo gw'ofunamu kyokka ate abantu bafa. Yajja asooka asika n'abagagga. Ahmed, I am sorry I am late. I had some business to take care of. Lwali bamuyita Ahmed yamugamba onoosoma mbadde nnyina byemaliriza. It's nearby. Emaali eri wako nteri wala. Want to play games with? Saagala tuzanye emizannyo. Toyogera ku bya mizannyo ekyo kituufu nange saagala mizannyo. Sente zange ziriwa. Twalowooza kono mwalowooza. Thought you wouldn't give it to me till I. Mwalowooza nti maleba wa maali mulyoke mumpe sente zange. If you say you're gonna deliver something, then deliver. Bw'ogamba nti olina kyogenda otuukiriza okituukirizanga. More respect. Ate ekisingira ddala okubeera ekikulu mumpe ekitiibwa saagala ate mumanyiire. Now I'm thinking about it. Mugambe nti ekyokumuwa emaali ngenda kirowoozaako. Go tell your superior. Genda ogambe supiriyayo He wants a package bw'aba ayagala package. himself. That's how it. Package agyekimira bwe ntyo bwe nkola. You who I work for. Gwe tomanyi gwe nkolera. The outrage is that you came without the cash. Yagamba okusiza ku busungu bw'otadde ku mmeeza kiba kiraga nti ozze na sente zange kubanga singa obadde ozze ne sente zange tewandiraze busungu. Kandi nange sigenda bawa maali nga temumpadde sente zange pateesa. Luli yagenda okukebera ku akawunti sebo nga akasente tekaliyo kyokka ate ono yeesunguwaza. Genda nga si ambwaza ku kyalo munkooya bukooya n'akwate kubo n'asooka awuta ka drink. Loli yakwate kubo n'ajja erudda yajja pembeni. So how'd it go? Kati bitambudde bitya? Farouk is not one to play around with. Anti Faruku si omuntu gwe twandiyagadde ogezaako zanyirako. Okimanyi si mwangu. So what are we gonna do? Katugenda kukola ki baaba? Atona amaaso gakyaliko n'akasajja ssebo kalabye akaagala omusigulira omukyala. Create some horror stories of our own. Bwe bituuse katuteekeddwa okuliyetinga horror stories ezaffe ku lwaffe. Bwe tulanga abo abasajja tubatya naffe bateekeddwa tutya. Niki musajja watu yakuba akenge bw'amala okuba akenge n'ayitawo n'asooka n'agwa erudda. Jjukira ebiseera ebikadde ebyo. Kisajja kyattu okussa ku incidents ezaatuukawo eri Nakyala. Mukazi wa Victor kirabika bambi kyaliyo. Blackley. Gwe ssebo Bladley Victor Bladley. Blackley? I believe it's time we're formally introduced. Ke kaseera tweyanjule. Yes, I know. Bukosi nkumanyi. You met my fiancée. Wasikanye fiancé wange. So it seems. I believe you have something in mind. Waliwo ekyange